mbeera mu bulungi mpozi gwe kyewedde saawa ziri mmeka njagala mbalaga enjawulo y'abafumbo saawa 45 yageze saawa 2 saawa 6 dakika 45 saawa 4 dakika 45 ekyenjawulo ekibaddemu ebadde fete seya Farida Nakazibu ebadde fete eya music eya dance traditional ne drama ennyimba kataloge ya Lord Fred Sebatta almost ennyimba zonna azitukubidde ate nga abadde bamugoberedde ebbanga alina background ya MDD ennyimba wabeera ziperforminga mubeeramu element ya drama era buli lulimba lwabadde ayimba obadde olaba nti babaddewo intro ya dramatizing nakuwa story nga wejja breaks zibaddemu kwegamba nakuwa ekintu engeri gyali storyteller engeri gyali omunyumya kugamba oluyimba ng'olulabira ddala olinga ng'alaba mu movie oluyimba lumu ebeera nga short movie nga lujjayo amakulu gaalwo so abantu abadde muno bonna mbadde mbeetegereza sirabyeko muntu abadde ku ssimu ye nga concentrated ku ssimu nga shows olumu endala abo abantu babadde balaba performance ejjudde ebinnono ng'ebyo ekyenjawulo ekirala kyendabyemu Mwami Sebatta awadde banne abakadongo kamu omukisa ekyanya okuba nga bafuna ku stage eno kadongo kamu mu myaka gya 1967 8 yali leading music genre mu Uganda nebeera overtaken by other genres olwa transitions ez'enjawulo so abayimbi abali ab'amaanyi abo babeera nga bakenderedde nnyo okubeera nga baperforminga nga wekyali luli so ku mukisa nga guno ogutalabikalabika alala mu bayimbi ngaabo Muzeeyi Sebatta banne n'abawa ekyagaana n'abawa omukisa okujja ne baperforminga wadde ennyiba zibadde empanvu n'otumeza kadongo kamu naye abantu abazze wano babadde kyekyo kye basuubira kibakuba nga kibadde ku muyimbi mulala yimba ebirala twali batuli disappointed but for Muzeeyi Sebatta abalabye ku performances zakoze awalala that is him so abantu ne bajja ne bajjuza serene eno n'ekyenjawulo ekirala nti mubaddemu mixture y'emyaka tusuubira Muzeeyi Sebatta okukoza emyaka 42 osuubira bazadde baffe bokka okubeera mu theatre ng'eno oba auditorium ng'eno naye mubadde munaffe abavubuka mubaddemu emijiji emirala ekitegeeza nti music wabeera mulungi asobola okuinspiringa abato abakulu abavubuka n'abakadde sako n'abakootakoota babaddewo tayawudde mu mawanga mbaddemu abantu ab'amawanga amalala wadde omusajja ayimba mu Luganda wadde ambalako abantu ab'amawanga amalala amadiini ag'enjawulo so mu bumpimpi ye muyimbi oyo ajjuliridde music we atayawulayawula wabula agatta abantu bonna aba denominations ez'enjawulo enzikiriza ez'enjawulo emyaka egy'enjawulo awo wenyini obasinziriro tuwaayo concerts 5 zolaba ezikubye guno omwaka concerts ezikubye guno omwaka jasookera ddala wano without ndoza mu order yazo nasigenze mu order wabula 5 kuzino okolayo sagala bankwate wano wenyini nyini wetutudde eno show njajjuwa ekifo mweri 5 olw'ensonga omuntu abadde ayimba talina music mupya wabula music mukadde yatuleesa abayimbi olumu agenda okutuyita nga tuwa music mupya batuma olumu ne concerts so kino kyanjawulomuko n'ebinnono guma byembadde ndibanyonnyola ekivulu kimu mwekiri ekivulu kya kandali wano wenyininyini Ronald Mayinja Aruna Mubiru abo nja batayinga then wemba nfulumyeko n'engenda erugogo Shiba Karungi ne Reiji babiri awo then wengenda ku Sheraton Gardens n'enzijayo Raymond Namakula ekivulu ekyaliwo nga gwali gwa kusatu gwakubire webatyo kyaliyo this year I think so tukyaliyo this year ku Sheraton so byebyo ebimu ku bivulu ebinkoledde olwa performance nekya Irene Namubiru nakyo olwa performances olwa turn up olwa reaction mu bantu olwa sets ez'enjawulo ziba designinga production eyo ng'ogigasseeko so byenyinza okunookolayo ebintu ebyo olowooza ki ekiganya abayimbi ba Uganda okuba n'eddoboozi erimu tebalina kuba na ddoboozi limu
era tewaliwo industry wali wabaddewo ko nga balina eddoboozi erimu olw'ensonga nti buli omu industry agiyingira nga business ate mu business ekintu ekisinga obukulu oba ekitera okubeera mu bonna bonna olumu kuba kweyagalira selfishness nga business endala we zibeera so kizibu nnyo okubeera nti mugenda kuba n'eddoboozi erimu olaba mubeera mu maka nga muli baluganda naye ne mwawukana ku ndowooza ez'enjawulo ku bintu eby'enjawulo olwo ate abayimbi abakunukkiriza mu mitwalo gumu mu mitwalo ebiri so eddoboozi eryawamu eryo liyinza obutasoboka wabula ababa basobodde okuba nga bagattaganya ne baasosietinga kaba kabonero k'amaanyi singa buli omu asosietingira gyali eziba associations ez'enjawulo nga balina bye bakkiririzaamu ebyabwe kibeera yaddeyaddeko. Frank, olunaku olwaleero olowooza ki ekiremesezza abayimbi b'ennaku zino okukuba ennyimba za Christmas ennungi nga abaliko omulembe gwa Bongo? Ndowooza bakigezezzaako abagezezzaako naye Fire Bongo lutaya ennyimba ze yakuba za Christmas kizibu nnyo omuntu okujja n'azimenyawo kakati abagezezzaako ne baagala okuba ze bakubye zigaanye abantu okuzitwala nti ennyimba za Fire zaafuuka oba nga kintu batuuka mu Desemba nga kitandikibwako ate n'omuntu yafa so abayimbi abalala ne bagamba awo katwesonyiwewo waliwo munnaffe yawambawo abayimbi bazze bakuba ennyimba za Christmas munugi yakuba Bobi Wine yakuba Idia we bakuba naye era zabeerako kaseera katono eza Fire ne ziddamu eziteekinga on so ndowooza credits tugiwe nnyo Fire Bongo retire album ya Christmas eyo yatwala time production yali Sweden na producing ennyimba ezo mukaaga tumusinze mazuukira biki n'ebirala ebibeera nga ennyimba zaali ntegeke zaali mpandiike bulungi production nga mungi ezibeera nga zijja kubeerawo olubeerera nezisementinga legacy ye wadde mufu. Ensonga olw'olunaku olwaleero tekisobola gibuusa maaso kubanga abantu ekyabasinga ekibaleese lwa nsonga music wa Ssebata mulungi ate abulirira ng'omu ku bantu abavuddeyo ku nsonga za Gravity ne Lilipa z'omukwano gwo nga Fiina Masanyalaze abasamoninzi olowooza abayimbi bakyasobola okuddayo back to the roots bayimbe music agatta ku ggwanga? Music bubeera buyiiya buli muntu ayiiya bulala kizibu nnyo okukeera ng'abayimbi bagenda kuba bayiiya kyekimu nti abayimbi bakerenga bayiiyanga Muzeeyi Ssebata abayimbi bakerenga bayiiyanga Jose Camilo bakerenga bayiiyanga Juliana oba Mariam Ndagire oba abantu ababasookawo kiyinza okubeera ekizibu olw'ensonga even ne society egenda etransforminga society egenda ekyuka abayimbi oba ba artists oba batontomi ebiseera ebisinga bayimba bawandiika oba bazannya ku ebyo ebibeera mu society so society webeera nga nseegu era ojja kwekanga nga n'abayiiya bayiiza baseegu kubanga omuyiiya yenanyina olina okumanya oyiiza baani kati nga tulina kubeera nga onenya bayimbi kubeera nga bayiiya ebyo we bagamba nti oba tebirina nsi nayeko ku society yeerowooza etya eyogera bitya society nayo yennyininyini mpemufu bye baagala goge mazima it is a sad reality nti audience yaffe society yaffe era mulimu abantu nabo abaagala ebyo that's why nti abayimbi bakuba ennyimba ezo era ogenda okulaba nga the wider audience naye zikoze eki ezirecevinze baziraba ziri mu masimu gaabwe bakola ne shows abantu ne bazijjuza so it is more ku society kyerowooza kyeyagala then netudda ku artist because artist akuba kiri mu society wenyinza okubeera nga nkinyonyola so obuseegu tebujja kuvaawo that is the sad reality nga society terinaba nayo kusobalinga up because society wesobalinga up n'ebigaana ng'omuyimbi wakuba oluyimba abantu tebaludownloadinga tebaluvyinga kuluwa views tebalulaba tebasasula shows ezo kitegeeza abayimbi baba bajja kuyiiya ebyo audience byeyagala naye audience webeera nga ebyobuwemu byeyagala oba party nga byeyagala kitegeeza n'abayiiya bajja kuyiiza audience eyo byeyagala webeera nga buseegu bajja buyiiya n'ekirala music oba ebiyiiye kazibeere movies zetulaba agubeere omupiira gwe tuwagira kuliko kibayita tastes and preferences wabawo omuntu kyayagala tekiwomera amatama abiri ojja kusanga ntambi nga ayagala gospel nga waliwo ayagala amataali waliwo ayagala kadongo kamu waliwo ayagala ez'okubuulira waliwo ayagala eza vibe eza club weebityo so music it is diverse mugazi kizibu nnyo okubeera nti n'omuntu bagenda mufunyiriza abantu wamu okwagala ekintu ekimu kisoboka ekyo. Amen.